jebiri bingi jebiri era bibaddeyo waliwo omuwala oba omuvubuka right now ali mu bufumbo right now naye nga yabuyingira lwa bipapula ng'ali mu America oba UK oba nsi yonna naye nga yayingira lwa mpapula ebintu ne bimufuukira kubanga nga bw'omanyira mu America okubeera obwomu nakyo tekikola kisoboka kadese for example ofunye ebipapula omusajja alinako waali naye nga just mukoze deal ya bipapula era otuuka n'osikirizibwa n'ogenda n'otandika okubeera naye bw'obanga tolina lese for example tolina gwobeera naye naye kati waliwo ekyatuukawo omusajja yalina mukazi we omusajja yabeera ne mukazi we kati omukazi nga talina mpapula n'omusajja talina mpapula naye omusajja ne bafuna omukazi wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Okay, ALLANCRUZ and Robin Kisti tuyingiddewo obudde bwe buno bangi nnyo mwambuuza alani buba budde kya Gwolwokubiri teekako buteesi simu yo keeping on go checking every Tuesday ojja kuba otulaba ku simu yo sometimes pusi nga kiganyeemu Wednesday by most cases Tuesday regular teekako essimu yo ojja kubanga otwerabira Tuesday teekako essimu yo ojja kubanga ate otwerabira CRUZ exclusive gwe mkutu ALLANCRUZ gemanya bana issue ya Brighton coming soon next year ngenda teka show yange ekifu ngenda kibabuulira a sentence babuulire so buli muntu amanyi nti oli Bulaaya ngoyagala nnyo skits zange za Brighton enamba wansaawo abanagulira tickets abantu abanasupporting mu ngeri y'enjawulo my show is next year eya Brighton njagala mbawo ekintu museke mufulumenga ate obulamu temubutegeera bulungi nange nina okuzannyako no Mama Brighton nze Namboze nange character yange ya Namboze tujja gizannya oyagala ozannya Robin nze ndi muzannyo mayi bye nasoma nze nasoma bachelor's in fine arts with an emphasis in acting wabisomawo Northern Illinois University bagita NIUH Northern Illinois University eri Masaka eri mu Illinois state bagita Illinois ne Chicago owulira Chicago Chicago ye city ya Illinois kati Illinois ye state Chicago ye city abamu tebabimanyi tebabyawula munnange kati nasomera eyo nasomerayo ku NIU Illinois Illinois ye state bagita Illinois ye state Chicago mweri ye city Chicago ye main city ya Illinois kati nze nasomera eyo soma balita NIU tujazanya kubanga enshe genda kubeera so organized abayimbi bonna buli muyimbi gwenzanyeeko naye agenda kuba mwesho batemwerabira baagala toothpaste wa Jojo namukozesezzaako bannange akola oteekako katono nnyo ate ne kaleeta ekyovu wakalabye ate kugamba kaleka this nice taste in your mouth eri like fresh you feel fresh and it's herbal kugamba it's not meaty but it's just a fresh taste kalungi bambi so bukyaliwo bwayagala toothpaste just call that number below eri mu black ate nja kubanga mukutusaako bulungi otherwise Robin how are you me I'm doing good obulamu bugamba I'm not tomaring you're not tomaring but you're glowing I'm glowing. I'm happy actually. I'm in a good place. Yeah, I'm in a good place. God is bringing the blessings. The year is ending on a good note. This year actually has been good. By the work of Nathan getting serious with my faith. Na neta ko kusabira ku funeral kati mpezi zo mwaka ngasabira ku funeral. My life has changed. Because funeral musaba every Thursday. Every Thursdays and Sundays. Ne katengeri je nkola nnyo nsaba ku Sunday. Na yere ka kati apostle Grace yali omusinkanyeko. Not similar ko personally tibelanga ko na bozi na basically I submitted to his word and I've been there. My life has been good since kugamba. Musajja mugezi nnyo embulira ye amanyi okubuulira abavubuka basically embulira ye yakusomesa he's not like a preacher he's a teacher the similar bankonga agamba to bring money kati ekyo kye badde ngenda okugamba omanyi Pastor Grace bayogerera ku ssente he said time y'okuwaayo ebirabo wabanga twakamala okuyingira ng'abagamba
let's pray for your offerings zate munana ziwayo atayogera ebigambo bisatu nabi blessinga akaguli kagenda okutuuka nga babivudde dako ebyokuwaayo kubanga tamala wadde minute emu ngayogera kubira bwabisabira busabizi ogera laba obusawo nga butambula so mukwano gwe bambye Apostle Grace njagala mukwano gwe nga ne namba ye nga twekubirako musajja mugezi ayagala basketball azanya basketball wali ku MTN Arena oba buli Monday azanya basketball ba mukwano nga tubeerawo ne tunya nankubira na ngamba ALLANCRUZ where are you mugamba tununga gwe fena tumita papa fena twegomba ekyo no but he's enjiri ye eri enjiri yenze nga namboze I am not good at like my problem was always submission. But I started submitting to the word through him. To the what? To the word. Echigambo. Nataka kukusubmitinga ku kigambo through. Word. Word. The word. Yeah. Robin ojabe ojakole ya prospect. Wabula prospect ya kunyumira. Robin. Nagalo kubuza. Kwana twalina okubeera n'eyo prospect. Okitegedde. Nagalo kubuza. Banange ebyo bintu abantu babyekoza bwekoza oba no si kubyekoza like I told you abantu bagambye omwana wange mbu yekoza banango omwana yo teyekoza bwe bato babeera yeyo accent kati leka nonkubuulire nga bwe nakugambye abaana bava wano ng'azaaliddwa wano nze nkugambye nagenda mu London nga n'emyaka 13 ne British accent nagifuna n'entawundingira ddanga British influence. It comes from adaptation. Wobera yo. Kati labayo. Kati wulira obwongo buno. Mukama obwongo yabukolanga nga bu adaptinga era is natural science. Bobera mu bacholi ojja kuyiga olucholi nno. Omanyi lwaki bowulira boogera obwongo bwo bukicapturinga. It is just natural science. Bw'otuuka mu bazungu ne bwoba oyogera eno accent yo eya nomo. Ngowulira abazungu buli kaseera nga bogera I'm going to church. Oboli ngo tanko gamba water. Emutwe yali agamba water. Oh my God. Yali agamba oh my God. Do you get what I mean? 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 Like accent just it comes. Especially kwekoza kati oyo ye ayina accent ya America yo prospect oluganda lwayogera ngeri gyagenda nga terekama nti yagenda nga ali 10 yagenda nga mwana muto kati awo oluganda yali aluyize naye bw'obeera ng'okyali ngaawo mu 10 bracket osobola okwerabira pronunciation oluganda aluwulira era omulaba aluwulira naye bw'atandika okwogera ayogera broken kubanga mu maka gaabwe baleka baali teboogera luganda all the time kitegeera kati ndowooza bwe yafuna bano basisita b'Abaganda ne brother we ne batandika okubeera nga boogera oluganda oba ne maama we okubeera nga lumubuulira kyava alutegeera naye okwogera eva abaana bwe okay mutusonyiwemu akakatono ketu breakinze kubanga Robin ayinamuko ekifubafuba so yinza omulaba nga yeegaya busweet noga ye ate era abadde kya okimanyi nti nno twagenze Masaka ne bagamba mbuno waliyo senyiga w'ebinyonyi ate ndowooza si bad flu gwe nnina senyiga w'ebinyonyi kuba ka rocket one. Woo! Aha. Alabika ye yankute senyiga w'ebinyonyi naye mutusonyiwe tujja kubeera bulungi. Kye kitambula. Birungi birungi byerere bitambula naye ng'abaana bambi mwebale kulaba mwebale kuweereza feedback. Abantu feedback ennungi. Baweereza message munna abamu aweereza buwezi WhatsApp nagamba nkwebaza Robin olw'okwogera amazima period. Nabadde njagala natalina kirala kyonna kyayagala obeera essimu yange yeerimu nja kunoonyeza voice note nga tetunaggala sheeno nja tandika ngozanya ku voice note z'abantu musobola osinga voice note nga olusi toyogedde mannyawo gonna naye nno just notandika neawe embeera gye tuba twogeddeko banga yakutuukako ne tuwulirizaako n'abali waliwo yampadde ekibuuzo omwana gwe babba ssente miliyoni nga 14 oba zaali 14 oba zaali omuvubuka yagenda yali baali basoma wano mu senior 6 kati bwe yamala senior 6 n'agenda e UK oba family yali already jeri kati mbu omuvubuka n'agenda n'akomako wano e Uganda naye bwe yakomawo nga alina ssente nnyingi ne bagenda sima ku trip eyo ejjinja ne banne n'asasulira buli kimu transport bwe basula buli kimu kulya buli kati n'addayo mu mulundi ogwaddako ng'akolagana ne mukwano gwe bakole trip nga bagenda 40 omulenzi ng'aweereza ssente miliyoni nga 14
ate munne tazikuba alittake kati ono yazikuba alittake yazikuba kati alittake kati ono anyumiza ekiboozi aŋŋamba yakubira ow'ettake amubuuze naye ddala bituufu sente wazibba mbu yazimwewolako bato bwe yamugamba kazo yazizza ate yazizza mu banno babiteekamu nno ne poliisi mu byagetinga serious ne babiteekamu ne poliisi yayiseemu dda alittake kati kwegamba kyenva ngamba nti emboozi yaffe eno abantu bangi nnyo balina experience omwana yampeeza voice note ne nga nange byaddala otherwise tutandise Robin waliwo omukwano gwange yaŋŋambye naŋŋamba ALLANCRUZ gamba Robin oyo yabadde muwala ali mu America yaŋŋambye simwogera amannya naŋŋamba gamba Robin akwateko ku nsonga y'abawala abalowooza nti bw'otuuka eyo n'ofuna omusajja omuzungu oba n'ofuna omusajja ng'alina empapula nti byangu naŋŋamba n'abavubuka abalowooza bw'otuuka eyo nenfuna ekizungu ekikazi ekikulu byangu naŋŋamba Alan nze mbadde tied mu marriage for 8 years naŋŋamba badde tied in marriage for 8 years naye nga omusajja kyamukwatizaako bipapula olaba twassaayo kati bw'ova wano ebintu byo nga biddirira nobeeraawo nagamba kyokka mu kusooka baali bakoze plan yakufuna mpapula teyali ya laavu ya ddala naye kati gaayi yafolinga ddala mu laavu kiki n'agamba kati yazaalayo n'omwana omu mweyo laavu naye tannafuna ki mpapula agamba omusajja yagoba fayiro ye tamanyi na bifaayo tamanyi na kiriko nagamba naye gwe CRUZ kyoba bimanyi kyendiko bibeerawo nagamba oyinza n'obyogerako n'amanya nti yeye naye please nfa nasazeewo neŋŋamba obanzire buzzi Kampala neŋŋamba nja kubuuza Robin kuba bangi abava wano ng'oli agamba genda ku Red Chili weetega ofuneyo ekizungu ogende nakyo kikoleeko empapula mb'okibbe bubbi abadde babagiza kati nowulira empapula zino tolowooza nti no omaringa omuntu gwe n'obeera bibyo naye n'abeera bibye nebyekola byokka gavumenti si basiru no bakimanyi nti newaliyo fake marriages kati bakuteekako emitendera gy'olina oyitamu okukwalifayinga so kati gavumenti tobala nti no bwe mukola marriage basooka ne bakuwa green card nga ya mwaka ogwo gumu kati ebeera nga probation time era expiringa kubanga balina okulaba okumonitoringa nti ddala mubeera mwenna mweyagala ebya ddala ng'abantu kirina n'okubeera nti ebbaluwa ezizo zirina okugwa ku adresi yange oba ezange zirina okugwa ku ki ku adresi yo kati bw'obanga ebbaluwa tolina proof oyo kati kitegeeza nti either olina okugenda ewooli oba alina okuweereza amabaluwa go g'oyagala kwegamba tosobola kwewala muntu bw'oba newembeera linda kunjaga nkufune bulungi ebbaluwa zigwa gwe alina empapula bo tebafaayo oba nnyumba yaani oba yaani kasita kiba kiraga nti no you live on the same address bo kyebafaako you live on the same address kati mulina okulaga proof mulina okulaga ebifaananyi mubeera mwenna mulina okulaga ebifaananyi mu ennyumba yammwe okyegera bayinza n'okujja ne bajja ne baba visiting ewaka no baba of course bakola appointment basobola kumala gagwa wammwe omuzungu tamala gashowe nga unexpected okujjako ng'e-UK immigration omanyi okujja nekonkona ku lugirwo ng'emanyi oli irigo e-UK babikolako nga baraidinga amaka g'abantu nga bamanyi bali irigo ne bajja ne baba raidinga ne babasaba ebipapula byammwe US tebakikola ekyo poliisi ku US ne bwekustopinga teyina right kusaba kubya green card yo osooka kukola musango n'otuuka eri mu kkomera boogenze na mu kkooti ne webategeera nti no n'ebipapula byo tebiri legit kati awo wenkugambira nti no eno green card temala gajja kati let's say for example baana waliwo omuvubuka yampereza message naŋŋamba naye mpulira abantu bakola obufumbo osobola okufuna omukazi oba omusajja n'omusasula ssente n'ofuna ebipapula biringa ssente mmeka kali nokambabuuli omanyi birenjingira mu mutwalo gumu ogwa $2 ku mitwalo 2 milioni 3.7 ku milioni 7
$10,000 to $20,000 okola ebintu ebyo. 10,000 ngofunye gomanyi ow'omunda omuli ba mukwano ba Munnayuganda naye yafuna Empapura bene muganga kale tukole ka business onsaasire. Oli ku muzungu ayiza n'okusaba emitwalo 3. Omuzungu let's say for example ofunye nga munyaga bana abaduga Black American nga ye business agitegedde ayiza n'okusaba emitwalo 3 okitegedde okola kati omuvuka nangamba naye era abantu they already spend that much money okugenda obugezi in other ways. Lwaki tebakolera ddala ebyebufumbo ate olowooza ebyebufumbo babi advertising online? It is illegal. It is illegal. Kyova nti government erina okumakinga sure nti ddala bituufu kubanga nabo bennyini bagezi bakimanyi nti no some people are doing fake marriages okitegeera naye nga basasudde ssente. Kati ogenda no let's say for example ofunye omuntu wo musazeewo tukole business ate omuntu ukamutanse business omaze osasulayo ssente omuntu akwefulidde akwagadde. Abakuzaala Quality Farm Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi Section Farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe Madugomba. Omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping. Nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era nga abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kkejenge. Osasula shilingi 2,000 okulya okunywa n'okusula. Sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code 571 671 oba ku essimu noti 779 291 758 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District nodda ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku Kuzaala Quality Farm. Kati bombi tebalina Empapura. Bombi tebalina Empapura naye omuwala ye nga yeewaayo kwa asylum. Kati omuvuka yabeera UK. Kati omuvuka bw'ajja bw'agenda mu America okukyalira mukyala we ne batwala okufuna omuwala ye akola ebipapula ne bbaawe. Ate omuwala tatandika okwegwanyiza bbaawe omuwala okitegedde nti gwe ne bbaawe ne musalawo ne mugamba tufunye omukazi asobola okukuwasa gw'ofuna ebipapula. Kati oli omuwala gwe tufunye ate n'atandika okwegwanyiza gwe CRUZ bba wange. Kyokka nga twagala Empapura. Twagala Empapura. Kyokka mmaze n'otandika okuteekayo ssente ate awo siwe bifiira kubanga nange ngamba sha omukazi tetukyasobola mu trustinga kubanga kati naawe akwagala. Kyokka tutandise kukola bipapula. Birimu katemba mungi nti abaana bayita mu bugubi okufuna obutuuze. Kati nno kakunyumize nze Namboozi nze okumanya nga nali seeguya okujjako nali seeguya Amerika okumanya nga nali seeguya Amerika kakunyumize ka story kange Nairobi nabannange onyumya nze nina ebiboozi kati kaliwulira nalina omuvubuka nga bamita eri yali high school sweetheart wange ng'abeereyo mu Amerika Munnayuganda bamita eri yamulindwa kati eriya ne tweyagala nze nali nga mbeera na UK ne tutandika okweyagala naye nengapu nga moving nze US kati ze bwe nagenda e US already nga ninayo boyfriend kati bwe moving e US nze nagenda mu state ndala Seattle yabeera Chicago ojjukira so kati naye bwe namala okusoma emyaka gyange egy'ebiri nga tuli mu relationship nga ngenda e Chicago ne mulaba oba ye najja nandaba nengera of course tebikwatagana twagala kubeera together so kati of course mukwano omungi nze nga moving from Seattle era nga afuna essomero wa Chicago mu Illinois gye mbadde nkugamba so bwe ntuuka of course area nga engaginga in front of a mom nga nkuba mpeta nga tu engaginga naye engagement efuuse engagement mubuuza tulaafumirwa ddi sirabawo future ng'alinganga yakubako empeta kunkuumiraawo relationship ekibalo kyo kyali ki nze nali mu love n'omusajja era nga nze sifaayo oba bipapula babiki we were in love kubanga we were high like wegamba he was my childhood crush aweekabo baawo so bwe twemeeting nga tuli bweru mukwano ne guddamu so kati naye I don't think he was ready for like an engagement like ebyaddala okitegeera alinganga ye alina empapula naye nze era sibye naliko nze nali mukwano kalwanze already nali student at this time nga I'm there legally kubanga nali student ndi ku student visa naye essomero lyange lyalinganga like an hour and like 30 minutes away nga yabeera mu city naye era ka distance ako nti alina okuvuga okujja okundaba jukira nze naye sina mmotoka
nga naye kimuzi wali okujja okundaba nga kwegamba just a distance of a car drive nga naye efuuse ekizibu gaye na neglect nga atandaba omukwano gwaffe ne gugenda nga gufa naye jjukira nze naye twali tukoze ebipapu twali tugenzeeko mu kooti ne tukola marriage ey'ekooti tumaze okwengeginga kati ne tulowooza okwangu ebipapula byange biveeyo bange osobole okukola obulungi kubanga jjukira bw'obeera ku student visa you're limited on where you can work how many hours you can work so ne tukola nze naye ne tukola like court wedding biki ne tumaringa ebyaddala ebyekkooti ebyaddala ate nga twali tweyagala naye omukwano gwaffe munnange ne gufa naye nze namboozi nga mumanyi nze seegayirira omuyaye namulekawo nga tumaze n'okwemaringa ate bazibaweerawo bintu bya process kasaba wemumala okwemaringa muba mufunye jjukira certificate yokka then nga muteekamu application eza spouse okujoininga kati ate era status yange balina okukyuka eve mu student edde mu married kati mweyo process tumaze okwemaringa tugenda teekayo empapula relationship yaffe weefiira naye kati nze omuwala yenna yandigumye wadde omusajja amuyisa bubi wadde tamwagala oba amukiitingako yandisigadde olw'empapula eyo naye nze namboozi nga nkugambye seegulya namuvaako mama wange nambleminga Robin lwaki tewaguma kale empapula byali bigenda kujja nagala sifaayo ku papula yo nenninya paka Kyaddondo naye ate ekiri fane wano wenzirireyo nga maze okuzaala bebi nga ngenza okuzaala bebi nga nkoze ntya empapula nenzijukira nti nakolako marriage n'eriya ngenda omukubira nga divorce zaaluma dda okitegedde naye nze namulaga nti no omukwano weguba teguliiwo n'empapula zo I don't care about your papers okitegera because me my goal was never papers kyekiri kyogambye ekyo ate nakiwulyako n'omugenzi Ismail yakyogerako n'agamba eri abaana oluusi abeewaayo ng'oli agamba abisiyaga biki n'agamba omuzungu si musiru yakimanyi nti osobola okuba ng'olimba naye osobola kigendamu ng'olowooza ogenza ate n'ogenderayo ddala n'ofuukirayo ddala okitegedde n'obufuwe bubeera bane babeera stuck mu relationship ze batayagala just because alinze ekipapula oba omusajja amukuba oba omukazi amuvuluga abasajja gye bali ng'omukazi amuvuluga naye olw'okuba yali mukukolera ku kipapula you can't mess up you cheat on her she has that against you you do this she has this against you empapula kwegamba n'obeera nga ali ku mama waliwo ne guy mukwano gwange yakinyumizaako dda nkugambye abaana babonaabona empapula ezo nze kati obeera nga kubanga kati nze my worst enemy is immigration nze sikolagana na immigration yantama newola yantama lwaki kubanga it's like a prison they restrict you okitegedde they restrict your life they restrict your movements they restrict everything about because ge mateeka agagavaninga abagwira okitegeera kye kitongole ekigavaninga abagwira immigration buli kye weetaaga immigration bw'okola mistake immigration erina okujja mu bwongo kati nogendeko mu ngalo za poliisi bino abaana bebeesirwaza poliisi ekusanze drinking driving poliisi ekusanze olina buwiidi ku ggwe poliisi ekukutte ebyo byonna bw'oba tofunanga kipapula ebyo byonna bigenda ku rekodi yo bisobola okukulemesa okufuna obutuuze okitegedde so immigration etiika n'okusinga poliisi my friend etiika n'okusinga poliisi kati waliwo n'abalopa bannaabwe nakwata esimu n'agamba bano obufumbo bwe bali mu buli feeke babikola abannayuganda bennyini abali eri oba olina kubira oyo ebipapula byakoleramu si bibye babikola nga wamukoze ekyoyo oba omwagalidde ebbaawe oba wamutama oba muyombye abakazi bali peti naawe bamanyi n'abasajja tunulira nnyo bbaawe nagamba bwe balina omuteeka ne bamuzza e Kampala bamuzza e Kampala bangi be batisse olw'okuba omuntu yamukoze eki yamuloopye okitegera so kati obufumbo obwo obusinga tebukola kubanga babeera ba contract naye ng'abamu babeerayo mu bugubi kubanga alina okulaga proof omuntu n'akugamba bwati nti omanyi emyaka gino negiggwako green card yange ey'omwaka ogusooka neggwako ne bampa ey'emyaka 5 mba nkimaze kino ekisajja okitegedde kubanga esooka babeera baba ya mwaka gumu
Edako nebera yetaano. Ojje kuwaina nayo signinga. Exactly. Choka mu kusigninga ye. Amabaluwa gajja kwa address. Bwebeera nga ye. Address. Ye yalina control ku mabaluwa ago. Yalina okugamba ebbaluwa yaze jangu okisigninge tulina appointment wait ne wait. Kati gamba nti tomwagala. Nga naye atuula. Akusabye ku nyintu ogigaanidde. Ng'otuula. Okitegedde. Arabini. Tugende mpola. Mwateesa bya ssente. Mutuuseere omusajja agakwa empiica. Winter. Musajja naye oba talina mukazi. Abamayinza n'okubeera oba nga naye let's say for example ayina relationship gy'alimu naye nga tebali married. Naye nga ye mu America ayina ebipapula bye. Nga byakutunda. Asobola okwefunira. Nagamba atya? Nakugamba omuweeko. Kati ogenda gaana otya? Obanga w'okirowooza. Oganda ng'agamba atya? Kati ali awo biteekamu feelings obimanya abasajja tebaagala ba rejecting. Nga biteekamu feelings. Endinga apo omuwadde. Asobole okwanguya empapula zo. Kati funa ekinyaga kigende mu kkomera. Abamu bafuna bino ebinyaga nti bye bino ebimerika. Black Americans biyita binyaga. Oba lwaki babiyita binyaga? Ndowooza ekigambo kiva mu nniga oba. Kati abanyaga abo nawo abamu babeera baavu nga naye asobola okutunda empapula bamanyi nnyo ogera mu ezo African communities kuba bamanyi be African women. Abagezi bamanyi bakazi bakozi bimanyi obufumbo emmere ekikuyisa bulungi bagendayo nnyo eyo. Kati ogenda afuna ekinyaga kyo kiwe ssente babisiba nnyo mu makomera. Kati nina scenario omuwala yafuna omunyaga awadde omunyaga ssente ze batanse process omunyaga bamusudde mu kkomera mwaka mulamba. Jukira amabaluwa galina kugwa wano omunyaga alina okugasayiningako. Olaba no boogenda wokola trips mu kkomera omunyaga asobola okusayininga ebbaluwa babayise for interview omunyaga taliiwo tolina appointment ogimiisinze omunyaga ali mu kkomera. Abo nabo gye bali. Kati bwemba bwejjambala bagenda kukoleza mu message ya marriage. Omunyaga wange ne bamusiba. Sisobola kyusamu ne ngamba ne bamusibye naye nze kanjira nzulukanya fayiro. Tekikola. Ate bwe ndivosinga ne ngakafuna ekikango ekirala. Ate ogenda kikola. Era goloza byangu nnyo mbw ate kati ndivosinga ate. Ng'osooka oguma ng'olinda ekinyaga kyo kive mu kkomera. Abaana bayita mu buzibu. Okitegedde kati waliwo era na bano nti they are married. Naye obufumbo bwebweru bwo si bwangu. Oba mweyagala bya ddala. Tugende bwe tuti. Wajja bya bulungi oyagala mpapula buganye. Kati mbufudde obufumbo bwa ddala. Kiki kye wagambye? Wajja muzeggezesa naye omuzungu yesi musiru. Mubeere mwenna. Mutulage nti mubeera mwenna. Kati mukubeera mwenna. Wabeerawo akakwate. Okitegedde? Kati awo nga mutandika kuyiribya ki relationship. Temukyagala muli awo. Ate muzaale abaana ate ebizibu byeyongerera ddala. Sawa wabaawo ssanyu. Siya. Boza Robin omuntu bwazaala abaana mu maka liba ssanyu pate kulya era liba ssanyu pate awo ku beginning. Era omwana is a blessing. Naye omwana akutamira ku America. Omwana w'okubulaaya akutama. Bangi ababazze Uganda n'agamba kamulabirire ng'ali Uganda wakinisa school fees. Omwana w'ebweru ali very expensive. Kati ate jjukira muli mu kuyiiya life. Wokuliza omwana okuvaamu prospect. Okuvaamu prospect mamu ebyayiseemu shift zaakubyawo okutuusa prospect waali amusomeseza kubanga abaana wadde basomera bwerere bweru. Naye lifestyle y'omwana ensawo yokka omwana backpack gy'akwata ogenda ku ssomero ebeera mu $5. Okitegedde? Omwana alina okukwata ensawo ye ya $5 abamu $10. Uniform yokka wadde okusoma kwa bwerere. Uniform si ya bwerere. Olimba. Ne sister ankati alina abawala abo basatu mu ssomero. Agenda okumaliriza uniform ya muwala we emu ng'ali mu pound ebyo 2 ku uniform. Demutalo nga kinana mu something oluso yingira ekyenda. Ku uniform totaddeko bu textbooks bwe banaasaba obumu, totaddeko buntuntu, totaddeko kaki. Omwana okusoma kwa bwerere nene byetaaga okugenda ku ssomero. Bali amasomero agamu tebasomera mu uniform, basomera mu America
tebasomera mu uniform basomera mu ngoye kati omwana oyina omugoye engoye ennungi agende kusomero ng'alabika bulungi shopping y'engoye z'essomero engatto biki teri coat of many colors no America abaana tebasomera mu uniform okujjako nga it's a private school abasomero gonna agasinga abaana bakola ki babeera mu layer kati okumaintaininga just lifestyle y'omwana ng'agenda mu ssomero naye eri very expensive abaana gye beeyongera okukula ne expensive ekyakizo mutasobola mu bufumbo ku Bulaaya nga alina abaana nga bana naye nga tayagala musajja mbeera kubeerawo musobole okubeezaawo omwana musobole okubeezaawo amaka rent wa 13 kati mulina omwana ate nno kankubulire kano olina abaana babiri Romeo ne Rochelle ogenza okunoonya ennyumba osabye 2 bedroom tebagikuwa omanyi lwaki omwana omuwala n'omulenzi tebasharinga kisenge by law omwana omuwala tasharinga kisenge na mwana mulenzi newe baba bato bwogenda ku apartment okusaba ennyumba bakubuuza y'abantu bameka bwogamba abantu bana bakubuuza bwe bamanya nti kati mama ne taata of course bakimanyi basula mu kisenge kimu omwana omuwala okubeerako n'omulenzi birina okubeera ebisenge ebyo 3 ekya mama ne taata eky'omuwala n'ekyomulenzi nefe of course tuli ba Africans fe tumanyi n'okulimba omwana nnina omu okusobola okufuna ebisenge bibiri abaana basula ebisenge 3 by law tekikkirizibwa ku avoiding incest mu Africa abaana bebaka ne bakazini baabwe abaana bebaka ne babrother baabwe incest to avoid incest because it's just natural omwana omulenzi okuzukanga like I told you by law regulations bagamba omu ajja kwebaka mu ddiiro toyina bagamba nti olina basatu baana babiri mulenzi na muwala oba bagamba I have 2 girls tebakukkiriza kubanga apartment the rules zigayidde kasitoma bw'oba omaze okuyingira biba biwedde bakuwadde dde ennyumba basasudde dde tebimataringa nze nabagamba nga nina omwana omu okitegedde so kati embeera ekubeezaawo nti olina okubeera like it is basically it is better for you okubeera ng'olina someone else kubanga jjukira bw'oba ogenda ku shift to avoid the costs of daycare omukazi bw'asiba ewaka ng'alabirira omwana omusajja bw'akomawo reggulo n'abaka shift y'omwana mu Africa tekikkirizibwa ani akugambye Robin mu Africa oli mukazi Muganda gwe taata we yali ababysittinga ati kati munnange eno ya Africa yaffe naye eri ebweru teriyo musajja tababysittinga musajja tafumba tayoza bintu ng'ewa kati osiimula ennyumba ekinabiro n'okirongoosa emmere n'ogifumba abaana n'otuusa daipa engoye ennyangu zakwoza osula busuzi mu washing machine naye nazo ozooza Nairobi noyina ebintu by'omanyi ng'abasajja naye bitukaluubiriza ate awo weekugamba nti obufumbo bwebweru bulema tebuva businga n'okulema abantu nti omusajja asooka ewaka yafumba kati okujjaku waliwo oba oyagala kudda kazigo wakooyedda wasuze mu bishifti just say for example wakoze kiro bw'ovaako ku 12 mukazi wo yatandika kwemu kati ajja kufa okujjako kati abakazi abamu of course abamu ka distance ke Uganda balya nnyo emmere eri frozen onofumba emmere n'ogifreezinga ennyama enva kati bawo asobola okwetekera omuceere mu rice cooker kati gwe kyokola ku Sunday ofumba enva nga za wiiki n'oseka mu bukonteina kati ye bw'akomawo ateeka butesi mu microwave n'abugumya n'ateeka muceere mu rice cooker oba omukazi amugaa babe kulekedde omuceere mu rice cooker nga yeesaavinga ng'atuula ng'alaba mupiira nga yeebaka kubanga jjukira yalina okugenda ekiro ekkola kyogamba abaana ebagamba gyeyo ku ssomero mbalina obalira nembanaaza okubala kati kuno kunona ku baasi kubanga abaana baasi emunona ku mulyango n'emutwala n'emuzza oba erina across the road obanga waliwo bemuteeka nga obusajja olina tambulabutambuzi n'ogenda n'omujja ku baasi n'omukomyawo ewako baasi ey'essomero n'omugjawo n'omuleeta
n'omugjamu engoye uniform n'omubuuza homework mwafunye kubanga eri ebweru omwana we otamukolera homework for example omwana we yakatandika okusoma ali mu nursery bamuwa homework naye homework ani alina omukola gw'omuzadde olina omukola n'omwana wo kubanga omwana bata abakuzaala Quality Farm e Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi Secrets in Farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe e Madugomba omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era nga abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kkejenge osasula shilingi 20 okulya okunywa n'okusula sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code eri 571 671 oba kuba essimu noti 779 291 758 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District nodda ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku kuzaala Quality Farm. Robin, damu akantu kabeera katya Christmas kemukola kemutukolera ffena abannayuganda ne tutuuka tusanyuka ennyo. Ye yeekolera ssente n'abaweereza mmwe baagala bambi mulye Christmas kubanga before Christmas awo abasama baweereza ssente nnyingi eri family zaabwe bali banyumirwe kubanga bo bamanyi Christmas ye Uganda ennyuma bakimanyi family eziva mu kyalo zigenda kujja kati gwe babamanyi olina omwana ow'ebweru okitegeera kati naawe omwana ow'ebweru weekubeko mu mutima ogambe maama banandaba batya maama banagamba ndi mwavu nnyo so awadde baweezeza Christmas mukazi wattu n'atoba n'abaweeza sente za Christmas musajja wattu naye nga ye Christmas agenda gimala na mukadde ng'amutunuuliddeko bw'ati agenda kwogerako na boogezi na banne alaba amataala naye ng'akomyawo ng'alina okucapa New Year's biki ebyo byonna mbyerabira ebyo by'okucakala ebweru teriyo life eyo mbu yakucakala wano Uganda mbuno mbu dati December New Year nenkwatirayo nendowooza bannange New Year bantu bagenda kudduka ku sport maama buli omu yali munju ye tebalina time eyo enkeera aba agenda kukola enkeera ye aba alina shift because they don't give you depending on what job you do if you're doing a good job the offices are closed on those days faba kuba ekyeyo nasinga omuteggalawo okitegedde mukadde alina okulya eddwaliro teriggalawo okitegedde amaduuka tegaggalawo ne ku Christmas gatunda ebintu kubanga ye time abantu gye bashoppingiramu ennyo kugula birabo biki bye bagamba eri Christmas before Christmas Robin Kisti agamba maama kamuweereze miliyoni 2 n'abala nti wali ku Christmas ngenda kukola double time nzizeewo naye double time eyo ng'oli awo ennaku ekuluma olaba oli ku social media scrollinga ku Snapchat olaba abaana banyumirwa anti wange abeera London eyo naye buli wabeerayo omukolo nze buli kaseera mba manyi atusumbuwa mumpeereze ku bifaananyi nakubira Allan mpereza ku bifaananyi nakubira Blair mpereza ku bifaananyi nakubira gundi bambi alabe ku life eri etya Allan kwegamba naye yeeteeke mu position afiiringeko kuba kati nze olaba waliwo wenabeereyo nga ndi Chicago nsoma naye nga sino mungi nnyo kagamba waliwo ebiseera ng'owulira naye nga okutambula okuva ku domu yange oba mu nyumba yange wensula paka ku classes nga dakiika nga 10 okutambula naye nga obunnyogovu bungi naye nga ngenda neteekako Radiant Wisdom mu matu gange nentambula nga mpuliriza just hearing that music would bring warmth to my heart aga Katonda it will bring warmth to my heart oli serious kwegamba neerabira nti ntambulira mu sino mu mutwe gwange neteekamu Radiant Wisdom nentambula nga nyimba Radiant Wisdom nempulira kabugumu mu mutima gwange naye ng'ebigere biri mu kufreezinga ng'obugalo buli mu kufreezinga wotuukira mu kibiina nga obugere bufreezinze oyambadde socks n'obugalo bufreezinze naye ka Radiant Wisdom ako nga mu mutima muli munda waakiri kagusoothinga nakwanirira kudata okitegedde so kwegamba olina okukozesa defense mechanisms ez'enjawulo okusurvivinga okwogerako n'ab'e-Uganda okulabako ku bifaananyi by'ab'e-Uganda okitegeera abantu bwebiru nga bekugambe bamanyi emboozi z'e Uganda okusinga ffe abali e Uganda
nina mama wange ali London yakomyewo ava London ncha Fatuma Nkumideju ali awo emunyonyo alina byambuuza ng'andiwa nangamba gundi ne gundi bayombera ki ne mugamba wabitegedde gwe nga tobimanyi bayombye ku TikTok nti ono yabye musajja woono muga sebimanyi. It is to psychologically keep you connected to your people, to your world, to create a little bit of happiness and peace, because it is evident into what is wamwe engage bakwisamu emimu gyokola like oba okifeeling anti I'm not home okitegeera kwegaba woyogerako n'abeewamwe bw'ofeelinga nkonga a sense of belonging. Nze kyekyangoba ebweru a sense of belonging. Kati eno Christmas wabasindikidde ssente banyumirwe naye kale oyagala obalabe ku video call munyumyemu kyokka buli omu gw'okubira ali mu kunyumirwa bakuba patte Aunt Robin nja kuddira yogerako nola baliebweru bantama tebava ku ssimu ekikulu oyo bwadda ku ssimu tagivaako tomumpa oluusi n'atunaga gundi yakubi ono njamu kwata edda alwako nnyo ku ssimu kyokka nga yabawerezeza Christmas mbabeeramu nange mbadde omusama mbawulire gye boogeramu lwaki mulwa ku ssimu ati bowadde omu oba olidde bowadde ng'oyagala kubeera ng'okubaye nga kati olaba omulimu gw'oliko nga bwe nkugambye omulimu gw'oliko olabirira mulalu omulalu tayogera omulalu atudde awo kutunuulidde mwetunuulidde bizoolo tekitegera byoyogera boosi wo taliwo nga lwaki todda ku ssimu y'okunyumya na munno otambuza ekitifuti waliwo yansindikidde ka message naŋŋamba kati ng'ekyo kyoyogedde oli mu community y'abazungu teri neighbor akunyega obeerayo wekka right ovaawo ogenda ku mulimu gw'ogenda okujjanjaba tayogera otuuse ku mulimu ne community bakozi banno b'okola nabo mbuba abazungu bali mudde n'otuuka n'ogamba hi Robin talina time yo tebakola mikwano bali hi Robin tebakola mikwano bali n'ogamba kati kankubeko njogereko ne muna babeera n'obugundi mu matu balabe mulaba nti ayogera tambulizeeko shift kati bw'ayogera naye 2 hours shift neeba etambudde ng'agenda ku kikadde notusindikira ya time data ng'agenda ku kikadde kye ng'akirongoosa ng'afuna omulala gwakubira shift ng'etambula oba oliawo kati oli oba ku ssimu ya Kimu akubira Kimu n'ogamba tashinga ofa kumbe abamu alina olugendo alina okulinnya ki train nga 1 hour away okitegedde kati ku train eyo yali board kakukubireko mu olugendo lukoleti wanguwe awo naalaga wagenda ku mulimu kucapa eri life revolvingira kukukola ebintu muveeko bino eby'Uganda bye twejalabya mbunze sobola okubira bosi wange ne mugama neweekubisa ekifaananyi olina kanyula abaana bakuba ebifaananyi babiteeka mu masimu naweza bosi we mbukanyula obikolera bakugobya edda n'empale ne bazigoba okubeera late ku mulimu bakuwa warning ezo satu eddako ng'oli mu disciplinary firing teri byakutuuka late wano Uganda olina okubeera ku mirimu ssaawa 2 gwe ng'otuuka 4 ewa oddayo 2 otya kubanga ebyo bya clockinga in banawe tuve mu muzanyo mba mwagala okugenda ebweru yeno life entuufu gye mbabuulira abantu bayita mu bingi nnyo okubeerayo okusustaininga life eyo Robin abanafu tusigale Kampala musigale Kampala oba oyagala kusajja atawala sigala Kampala teri mukazi agenda kujja mbw akufukaamirire ngenda ku shift yange kati nowulira kano kati nze nina okukeera okukola shift gwe oyagala kwepiica naye nze nkera ssaawa 11 okgenda akugaba ddiya nina shift ku makya n'akyuka n'atunula eri nga mukyalawo nga mweyagala naye nga alina okukeera alina okwebaka jjukira akubye jjukira yakozeyo bakadde shift
akomyewo akooye ate alina okukeereredde mu shift endala kwegamba relationship zifa ekyo nnyo kubanga ne okwepiica appointment kati nogolooza kati baabana abatulaba bateekeyo mu comment section simayo ba comment section nsoma naye bajenda teekayo n'amasimu bajja mbuno ebulaya ki nti olina kukola appointment to sleep with your wife or husband mutambulira ku timetable nti olwokuna buli lwakuna kati tusobola because life nkugambe life revolvingira ku mirimu olwokuna bwe lutuuka olujja olwesunga yakuba kati oyinza oluusi nebbaawo kati lese for example wa omusajja ng'akola kiro kyokka nga gweokola misana ye naakola ekiro kubanga gwe ekiro bwe muba mulina abaana olina obeera n'abaana ekiro kubanga it's more better omukazi okusigala n'abaana ekiro than omusajja but sometimes it's vice versa mu families ezimu kati if my man is working all night every 5 days a week or 7 days a week ng'akola kiro tugenda kwepiica dde okitegera kati awo mulina okukola Uganda enyumira abaana ebanyumira kati mulina okukola appointment mugambe kati lesse nkola kiro but omukyala lesse ayinza ogamba kati ninamu kati time emisana kangende nesuuleko ewaka okitegedde kubanga omusajja akola kiro kyokka kati wenkomerawo wano between the time before tannagenda nawano wenkomeddewo awo mulina okuyiiza time n'abaana tebanadda when we know you is that time we know basically you have to make way to make the relationship work because work takes over everything because it is the key of living abroad love byerabire tuba nti bwe nkugambye omuntu akuma omukwano gw'ebweru ebeera love yaddala because it takes patience it takes understanding kubanga let's say for example okola kiro kyonna mukazi wakola misana aho ng'ofuna ekimexican ku mulimu awo ekiro gy'okolera naye nga kikuwaako abasajja bamu bwe bakola kuba kati mukazi we tamulaba mukazi asiba mu shift nze nkola kiro oba nze nkola misana omukazi akola kiro awo time gy'aba agendedde ng'afunayo ekimexican ku mulimu gwange nange gye nkolera ng'amanya nina gapu wennyingiriza kyenjagala kubuli life yebweru mugiveeko oba oli wa mutima munafu nengaba wano nga tugenda tuli oba nga waliwo ekiwala mu community y'Abannayuganda kyo kigera mukazi wo agenze ku shift kyo nga kiyingirawo mu nyumba yammwe gwe ogenze ku shift kukola ekiro omusajja ng'ayingizawo ekikazi ekira kuba kati gw'oli mu shift ekiro ye ayagala kwepiica jukira abasajja abamu ye tasobola mala lunaku nga kubanga it's bad for them it's bad for a man to not ejaculate because it causes prostate cancer goza lwaki abasajja abakadde mu late stages zaabwe ez'obulamu bafuna prostate cancer kubanga tebafulumya kati waliwo oli omusajja nga ye it's a must alina okufulumya ati gw'oli ku shift zo weewuba shift sente ezikufukidde sente nga ye alwala prostate cancer for what ng'ayingizawo kinamba gwatala ekyakava e Uganda nga kijja nga kimufumbira emmere awo naye abawala abakava e Uganda babonaabonera nnyo ku Bulabe babakozesa bambi baswiti biba bikyali bifala naye abasajja kyova abasajja babyagala nnyo kubanga wakiyimba kyangu kyakulimba ate kati bakyalinamu nze namukwano gwange ye London yannyumiza naŋŋamba gwe Alani wano abawala baba bakava e Kampala anti yembu abawala bajja bamwetololerako ngeri gyali nti muntu leso friendly abasajja bamukubira abasajja abafumbo bamukubira ne bamugamba owaye baŋŋambye batikudde yes batikula n'agamba yebikira obwala obupya bujje biriwo bina naga kanzijawo n'amatooke n'atwalayo amatooke n'anyumyanyumyako n'ebyana biwala n'asongako kyayagala ate jjukira ebiwala nabyo bizze kwetega kubanga jjukira ekiwala kiba kizze mu bizibu kijidde mu bizibu kinoonya mpapula kinoonya wakubeera jjukira kituukiddemu mu kiyumba balina ebiyumba byabwe by'Abannayuganda ebweru eyo UK US ebiyumba gyebiri ne California gyebiri nti omuntu yapangisa ennyumba ye erimu ebisenge mulimu ziddeeka Abannayuganda bano ababa batuuka mwe batuukira
Oshegera nze ebiyumba gye birira bena abanyamba konja bamba connectinga connections nina nyingi kwaba babirina ebiyumba gye biri kati otuuse mu kiyumba obeera n'abana Uganda nga 100 olimba mubeera mu nyumba ye mujjukira ovudde eri ozze n'olugezigezi bakikumalako olugezigezi lwe luba lutya ozze olugezigezi n'obuyisa bwe Uganda balukumalako ebintu hito ogikosanga bw'oyagala amazzi ogakosanga bw'oyagala oflashinga balukumalako n'okuflashinga nina flashinga katono water bill gwogimanyi togeragenda nnyo mutoyi teri byagendagenda nnyo mutoyi naye gw'osiba wako genda siba ogenda mutoyi tokola kati oyingidde ekiyumba of course birera ebisajja kize mu kiyumba kireesaga kati abawala batomera nnyo alabye eki kibaddewo maybe okumala omwaka emyaka gumu 2 kize nakyo kyagafuna muna Uganda kyagafuna bano bafale ekisajja bino kati ngoyo gwogambye aleeta amatooke abuuza oba baatikudde ayinza n'okuba nga talina na bipapula mazeewo mwaka gumu 2 naye kati ayagala kati kulaga kino nze America ngimanyi avuga ku kamotoka America ngimanyi nga bambi kyatomedde dda kyokka gwe kitomedde nga mufufululu talina wadde ne kaalina naye naye olw'okuba mukazi wattu aba anoonya nno kana abawala kababeeremu nze nina omuwala gwe mmanyi yabonaabona omuwala yajja convention twali eyo elle nga ajjidde mu convention naye nga ne waatukira talina kati azze convention ali mu woteeri nga kyalina okukola kufuna amukwana abeera mu California omuwala kaaboneebone omwana ndowooza ku weekend osimanyi basajja beyeebaka nabo ng'ayagala kufuna ani gwaddayokko naye ewaka kati alina gwe yali afunye bwe yafuna oyo gaayi nga bw'omanyi ebyo amufunyemu eyo embeera bagenze batandise okubeera bonna n'ekigaayi nga si kye yali alowooza the girl just had to just make herself fall in love with the man just because that was the only hope she had naye yamuyisa bubi yabonaabona omuwala kaddukadde eri naye nga abalenzi batulonda ekkubo bakulonze dda kati nowulira obeera desperate kati CRUZ ogenze ku America tolinawo obeera omukazi yakulonze dda ekkubo nogenda notandika n'omukuta ebigere nedda CRUZ genda mu America tolinawo otandikira tolinawo otandikira olina okugwa mu mbizi ekikazi nga kikulukulu kati simanyi sirishuwa naye nze kyemmanyi kati olaba abakeizi abo bamawulire abagenda abasinga bonna bagendera ku bikazi ekikazi kiba kyamwagadde jjukira olinako ka limelight ekikazi kikwagadde kikugamba nze nsobola okukuyamba kikuyambye nkeizi fuula abeera ne fuula abeera ne Flavia ye ati ye kati naye era wabeerayo ebikazi eri mu kkoona wabeerayo ekikazi leka nkubulire baana banjinya bagendedde ku bikazi n'agenda ekikazi kyekimututte n'ayigira mu nnyumba yakyo kitandise omulaga life jjukira abakazi tulina laavu otwala olina omukwano nga genuine omusajja omwagala naye nga ye abaze ebipapula okitegeera ebikazi biraga laavu eyo biraga laavu kubanga bibeera desperate byagala kulibwako naawe gwamanye enjala eri wali mbwate ono omuvubuka ave ne Uganda mba bafresh amaanyi abakazi b'ebweru bayala abasajja not so much because for them they can do anywhere they want but omukazi it's hard to just sleep around Shegera it's naturally not in us to sleep around sure it's naturally not in us as women to sleep around no like are you sure abakazi b'ebweru bayala they want some era baagala nnyo buno yanga energy kaje kalyoke kamuwe oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna teweetaaga kutambula kubinona beesige babikuleetere w'oli Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala Nairo Cargo Carrier
basangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulya na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Robo alani wenyini buli abamanyi kali kyali fresh and clean, tekali corrupted in mind, kaina manyi kali ya miwogo kati akawache ebikagula sha just owokusula wamala osula mu buliri bwange emmere olya toli ku shift osiba wako olaba TV onyumya ne mu girlfriend wo we Uganda akuleka nonywa ne ate agenze ku shift gwe wakatuko oli mu nyumba wifi oli ku wifi awoko otanzo bakubira ndi bweru oli mu ntebe onyumye wenna tonatandika okuba kyeyo kikazi kye kikutambuzaako emyezi n'emyezi nga kikufunira shift naawe oba oli awo nga kikufunidde shift ala nigenda okole nkufunidde waliwo ono mukwano gwange anfunidde ekipapula nga okikoyo kiriirira okitegeera mukwano gwange mpadde empapula sokoya waliwo akalimu walika just 4 hours a day genda okakube nga wekyeyo kiyingidde naawe kasokoleke honeymoon eweddeko asoka nakufuna nga otayagala osooka okole ayagala bwakuma asooka nakuwaka honeymoon waawo n'osooka n'omuwamu embi n'omuwamu ezo round embi bakoma obwati nga bakuyita mu kisenge obeera ku shift kati gwawo obozze ku shift obozze ku shift olumala okukuba eyo shift ng'akuza ku shift eyo yaddala nga honeymoon eweddeko gwosaga abaana bayala abaana basharinga abasajja nga talina kyakola bambi abeera ku shift newe okumukwanira talinaawo okitegeera kati buno pati bw'abannayuganda obeerayo wansi na wairo wogwira ku basajjasajja ote oluusi ne gwoguddeko alina mukazi we naye nga tolina kyakikolera olina okukyusa ku oiro osaaga oiro America si nnyangu naddala mu abaagala okwegaddanga buli ddakiika tebiriyo osaaga eri life ya kikomando olina okubeera komando ng'oli ready okugiving up buli kimu paka wonootereera ate era ne bw'otereera okukola kitegeeza obusabbuuni bungi obusabbuuni bwo bungi abawala obutaapu bungi yiga akasabbuuni ko abawala bakozesa toys. They have toys. Most of those girls, they have toys. They have dildos. Because, I mean, you're not getting the real thing. You might as well buy a dildo because you can afford it. You can buy a dildo. And it's there on time. When you need it. Kati munange bakazi batu. Ate fa abawala munange. It's bad. When you want it, you want it. You want to kuwalampa even a border guy. Nze nina mukwano gwange abeera wano Uganda. Abeera ne bbaawe. Ne bbaawe amulumisa enjala. Nze yanga waliwo embeera. Lwaki amulumisa enjala? Simanyi. Yanga mbu yayina waliwo abeerawo ng'ayagala kuwalampa wa booda we. Kyokka muwala mulungi mwa. Oba omusajja ali mu engeri simanyi. Naye fe omukazi bw'oba oyagadde ng'oli ready oba oli ready. Ne bw'osanga kiriina. Kati abawala mambi batomera. N'agwa ku wakiri n'agwa ku Kimexican ku mulimu ne kisooka ne kimuwamu. Mexico nga bingi buli muntu ali mu America. Buli example gyawa aba Mexico. Anti eri America territory y'aba Mexican waliyo territory y'aba Mexican America gye baatwala, so the population of Mexicans, South Americans. Anti kati ekiriwo the South Americans, like America is like North America is America, the States. Then South America be bana Hispanic. Ekitegeeza Mexican baavu nsi yaabwe enjavu era eringa mu ka third world country kyova bawalampa ebisenge bayingira America gwe bakube ekyo wakiri bakole mu nnimiro okitegedde naye ng'ayingidde America. Kitegeeza omunnayuganda bw'ajja n'agamba nina mu Mexico wange ngaze naye tetutya nnyo. Totya nnyo abeera just yamufu gye bali abali well off naye ate they don't mix. They like to be Mexican. Yeah, they don't like to mix a lot. They like to be they like to be Mexican on Mexican kubanga biri fane cultures tezikwatagana nnyo. Mulimu Abamexicans abaagala abaddugavu naye ate abasinga tebaagala. Nze nabeerako mu state y'abo abantu nga they are racist towards us black people. Abamexicans kyokka nga nabo balokira us. Nze bantamira eyo California. Eyo gye bantamira. Kale kitegeeza olugendo lw'okufuna omuzungu
olugendo lw'okufuna omuzungu omuwala ng'afunye omuzungu luzibu nalwo luzibu kubanga ne culture nayo omuzungu gwe naye tasoboka. First of all omuzungu abala buli kamu atunuulira buli kamu. Culture yaffe y'Abafirika eri different. Kati waliwo ebintu ebimu nga for them tebikola naye ng'ate ffe ewaffe bikola. Okitegeera abazungu bw'obeera naye olina okukyusa mentality yo nnyo. Bajjukira mubeera nnyo mu luzungu luno engeri n'enjogera y'Oluganda. Abannayuganda tulina engeri enjogera gye tulinamu nga bw'okitranslatika n'okijja mu luzungu kibeera rude. Abaganda twogera nnyo ekigambo they don't know it's offensive. You tell someone that they are fat. Nga you've grown fat. That word, that is ku muzungu very disrespectful. Body shaming. Nefe tukyogera nga gwenga you've grown fat. Olabika bulungi ogezze. Nakigamba abantu tebakyagala. Aliwo mukwano gwange bamwita Classy. Ali London. Bano nakoya for the first time I went to London. Kati tuvaayo mulaba. Mugamba Claire. Wow. Mukifaananyi you look portable. But ate wano you're fat but you look good. Yangamba. Alan, it's just because you're my friend. But nze mbadde nkutwala n'enkusiba. Otegedde. Mugamba ng'onsibira ki nga sinnakitegeera. Nangamba here they don't tell someone that you're fat. You're fat. Yeah. Ne mugamba ate what if I tell you nti ng'oli portable. Nangamba that one is okay. It's okay, yeah. Nangamba ne woba wakuwaana muntu omugamba nti ng'onyirira naye otaddeko weight. You don't, because abazungu there are certain things that are sensitive to them. To your fat, that's body shaming. It's not right. It's assault. In fact, it's an insult. It's an insult. It's an insult to me as a person. Obo mvumye. Ochegedde. At culture y'abazungu eno, abazungu kwegamba omusajja omuzungu tomalaga muzaalamu mwana. Olimba. Bali babala buli kamu. Asooka n'akutwala ku musayi n'akebera blood count yo n'akebera oba olina obulwadde bw'emabega bwa family obusobola oku abazungu tamalaga kuzaalamu mwana. Abaza bingi. Mama kyavazaala akaana n'azaala akaana kamu n'asooka n'atuula n'asooka n'abaza ono omukazi gwendiko ayina amagezi ddala ategeera. Tebamala gazaala gafuna bikazi nga kifala kiri awo kigenda muliikiriza buliikirizi. Ebyo Abafirika be babikola olw'okuba ayagala musajja atawala azaala obwana 100. Abazungu tebabikola kubanga ye abala omwana okumutwala paka ku university sente bweziti ne bweziti. University ekosinga bweziti bwe n'azaala abaana 5 n'abasobola. Ye ebyo byabala gwozaala buzaazi nga tolowoozeza ku future ya mwana egenda bbeera etya. Omuzungu abala buli kimu n'alowooza retirement plan yaffe. Abannayuganda abasajja nga bagabi ebulaya nga bagabi nnyo gye bali nga oli just family yajagala era ng'agikolerera okitegeera. Naye embeera eri gye bayitamu ebafuula selfish. Nawe gonga omuntu erina engeri gye kufuula selfish because you work extremely hard for your money. So they woberanga really you have to give it to your child in a way you feel like zakumenye nnyo nawe oyagala osigazeeko z'olabako okitegedde. So like gye bali nti if you have a family you have to take care of it because even if you don't omukazi agenda kuteeka mu child services era baziteme government eziteme. So you know zikola n'ozibawa mu bulungi oba mu bubi no matter what. Teri tosobola kudduka ku responsibilities zo ebweru naddala ng'oli musajja. Responsibilities ez'omwana naddala ng'oli mu system social security number ye ekola. You can't run away from those responsibilities. They are very crucial. What are the chances eziriwo bwe mba nga ndi musajja oba muvubuka oba mukazi nagenda ebulaya nendeka eno girlfriend wange okusigaza family yange? I think obeera ku 50-50 probability. Kubanga nga bwe nkugambye life yeeri okusettlinga is a difficult life to settle. Kubanga tovudde wano olese wano omukazi wa girlfriend. Yes. Ogenzeeyo okole ebipapula bya
to faking marriage. Oli akulemeddeko. Akulemeddeko. Ate waliwo banabangamba mbusebo go faking na marriage. Ate nakubira mukazi wo. Kubanga bayi afunye feelings. Asobola ofuna feelings n'akwagala ebyaddala maybe ne mweryamu mukazi wo tategedde ate ye n'ayagala obbyonoona. Ate abakazi kasitamulyako. Kiba kiwedde. Nze kyobola bannagamba omusajja wange sobola omundekesa ku cheatinga. Kubanga nze nkimanyi omuwala yenna n'akwata ku musajja wange tasobola muvaako. Ayinza omwesibako. Kyova nti n'owanga mbeera wano ku Lusegere. Emiyayu gye Kampala ngimanyi. Kati wova wano. Kati ngenda kukola ate naye ali mu mirimu gye. Naye nze omusajja wange by all times n'okumanya wa waali. Okitegedde? Kubanga omwana kasita alyako ewawooma. Biba byonoonyesa n'omusajja namugamba gwe n'olyako ebbali kimanyi nti nja kumanya. Kubanga bajja kumbuulira. Obwana bwe Kampala bujja kuba bwagala kusigalayo. Kubanga nzike ndiko nza akimanyi. Ndowooza lwaki ngulowinga. I see. Ndeka. Soko mukubireko tumanye waali. Ni my young baby. Soko leke naye baby ali ku baby ali actually alina akalango. Soko mukubireko. Kamukubire wano. Soko mukubireko kuba kiba kirungi nnyo okumanya. Kamuteke na ku loud. Muteke ku loud. Bw'atagikwata mbuuza baby oliwa. Ne manyi waali. Yes. Babe. Haji? How are you? I'm okay, how are you? I'm good. Oliwa. Liwaka. Oliwa? Liwaka. Oliwaka, wazirode waka? Mbadde sinagenda Obian. Tonagenda Obi, okay. Anti mbadde wano ku show ngamba. Nti nze bba wange buli dakika mba mmanyi waali. Tanva ku Luseke. Obadde ku show, eh? Ndi ku show era oli live on kumpewo. Yogera bulungi. Okay. I'm home. You're home, okay. I was just checking. CRUZ says hi and I love you, babe. I love you too, babe. Yeah, ndi ku Landstar Hotel. Yeah. Mubuli yaze jenda kasi mukweka kintu. Wow, mzali. Cool. Era ngena muzaya. Bye, babe. Thanks. Love you. Love you too. Omukwano gunyu bagwe guno mwaka gonkoza banange. CRUZ. Omukwano gunyuma nga mwetegeera ng'omuntu manyi mulina okwetegeera era kivudde kugamba n'abo abantu omwaka ogufunyemu kimulaavu. Tubuulire. Yazadde. Smart wire. Smart wire mulabirawo. Mukibuuzo mbuuza wazadde. Tannaba kuzaala. Naye oyo anaatera. Awo anaatera. Robin, nga tumalize chef y'olunaku luno olwaleero. Yes, darling. Njagala abantu abali e Bulaaya obeeko obugambo bw'obawa as we are going towards Christmas. Abantu bakwagadde nnyo ab'e Bulaaya ennaku zino. Yes. But dear, as we're getting towards Christmas, abali ebweru mbagaliza ennaku ennungi. Bw'oba olina okukuba shift yo n'ekyo oba okola jangu ku page ya ALLANCRUZ otulabeko tusoothinge ku mind yo. By the way zibayamba banyumirwa because we are home and it's me and you and abamu bafuna inspiration because I was in that life and now I'm here and I'm doing okay. And that's one of the main reasons I want to show people that Uganda is a beautiful country. Also here in Uganda, now yakuyiriba to survive in Uganda oyina okuyiriba but oyiribye mu ngeri ki okitegedde. So we love you guys. Emirimu gyonna gye mukola ne mukomyawo e Uganda bonna naddala aba investing ewaka abajjukira family zaabwe ne bazirabirira wadde abamu tebali appreciative. Mumanye nti nno ekintu kyonna ky'okolera omuntu tokikolera muntu oyo okikolera Mukama. Okitegedde. So if you do everything from your heart thinking, you know what, I'm doing this because for abantu tetusiima. So don't get disappointed if the people you're helping or you're giving money to are not appreciating it. Gwe kyoba okola sigala ku kintu kimu nkolera Mukama, bino mbikolera Mukama. Okitegera era tubeebaza mwenna abatuyamba abatukolera emirimu abatuweereza kasente okitegera bagamba CRUZ basista bange Sanyu, Rachel, Tabitha, Asha, Sam, bwenna baganda bange mbagala nnyo
bakuweereza ku ssente nze baganda bange bampeereza ssente lwakubasaga basabiriza nnyo naye nze wenkubira essimu ne ŋŋamba ssanyu siina ssente program aziraba Sanyu program yekenyi ye yaŋŋamba mukwano gwe yamuweeza ka video ng'amugamba sisitawo namulabye ku show ya CRUZ Sanyu aziraba era tumutumira Rachel naye abeera busy naye nga abiraba Tabitha ye muzungu ye yafuuka muzungu abeereyo Kenti bw'oyogera naye toyinza kikiriza nti no Munnayuganda nange njogera ne sister wange naye nga hold on ono njogera na muzungu oba njogera na muganda talina budde bwa ku Ugandan content ne Uganda sirowooza oba alidda kubanga bbawe muzungu ye abeereyo mu bazungu Kenti outside of London tomubulya Abannayuganda oshegere nja kwanjulira kati ne sister wange Asha sister wange ye alinga cousin sister wange neera mama wange yamukuze UK so Asha ye ali mu bivulu bano bavulu promoter wala mweru ali awo Asha love sister wange oyo mukwano gwange Asha love era sister mama wange amukuziza tukuze fenna good friend oyo omwana Asha love brengende London akulya ka shopping nakulya mutabani wange bambi his ya I know mutima guli so pure so oyo omukuba sister cousin wo yatukuze fenna mama wange amukuziza ebweru era bwe yagenda nga muito mama wange n'amukuza so bakola my sister ya daddy the bad thing tujagenda fenna eri ku weekend ye muno okusaba kwa mami eri ku Christmas no mami asabirwa nga 23 ate duwa eriwo ku Friday no nyini eno eduwa ya tata Asha weyo twali ewubyeyo twali nati nze ngenda sura busunju ntegeka bya busunju ku macho kwe kusaba kwa mami ku Saturday kati nizo obutabeerayo naye nga ojja ku representinga nja kubeerayo bana yeah so basically manya ati nyongedde okwagala Asha love sisange so basically abebweru bambi bantu bangi nnyo abaagala Uganda naye nga ekifaananyi kye balaga ku mpewo tibatamya Uganda njagala obbagamba Uganda tunyumirwa it's a good life nungi Uganda nungi njagala be encouraging invest back home nze kino ekirala kyendaba abantu abali e Bulaaya abalabira Uganda ku internet bambi engeri emitima egyo nga bwe twayogerako emabega emitima gy'Abannayuganda bwe gituuka ekisa ne gibanga egy'Abazungu ne gikyuka batya naye bw'atuuka wano ekamaga agamba neze mbadde mmanyi oba bw'otuuka e Uganda oba ki masasi enfuufu tugirina ebinnya tubirina naye oluusi tebiri nnyo nga bwe mbiraba siiti buli wamu we tuyita aliwo ebinnya siiti buli wamu kwegamba kati tuli wano ku Landstar kafo kalungi walabye ku nfuufu sinnagirabako otuula bulungi waliwo ababeera mu Uganda nga balinganga babeera mu America mu maka gaabwe abagagga bangi mu Uganda nze obugagga bunyumira mamange Fatuma awe munyonyo mama abasofi twatuuka ewe n'oyo Kim nga tuli tetwagala vaayo amatane gako ekiro ng'oyinza okugamba tuli London obugagga bunyumira e Uganda nga wakola ku ssente zo olimba w'oyagalira okufulumako nti ngenda ku biisi ng'ogenda ekiro kyonna ky'oyagadde event weeri oba comedy store oba clinic isanga laptop Uganda tezinywa kulira mu America tezinyuma kati waliwo mu winter ogende wa kujjako mu goni mu restaurant okulya emmere mu winter otambule wateri events mu winter ebiriyo byonna bya indoor inside kale abaana bagenda bowling waliwo nga bowling musimanga ice skating ne bagenda mu zi movie waliwo kasista kange bambi Stacy ne kali kangamba let's go for bowling yali era season ye ya winter nemugamba Stacy bowling mbwe tukasuka omupiira ne kigenda kuba obucupa nemugamba mukwane njagala ssente zezo outing zezo notwalako abaana ne bagenda musimanga biki kwegamba bana life mu mpewo mwana gwe togera fuluma olagewa ogera bera mu mpewo yo abaana bambe baleramu ne balaba zi TV ne zibafukira zi TV kati nga webuuza lwaki accent ziri bwe zityo TV ze babeerako yanzisa mucere gw'abayindi Indian rice akanya timu walidde tonalya ne bakuleetera omucere walidde tonalya mucere ne gufuko omucere wanayi wano wawo osobola okugendako nga ogenda olingiza oti ebweru nga kisime kikutte ku ddirisa n'otunula muna noga akantule mu nnyumba ndabe TV banogenda ku YouTube n'olaba ALLANCRUZ okigedde yeeyo life bannange tumalize show yaffe naye nga tubaagala nnyo mwe bali kulaba show yaffe eno era nga njagala bakubiriza
ngenda tandika okuteekayo video mu weeki eno ngenda teekayo video zange ngenda teekayo video esooka naye video zange zigenda beera nga it's like a guide njagala obba guide kubanga ngezo Kisti TV abatanaba ku G subscribing naye nga bangi abasubscribing from here so I appreciate you njagala bawa kind of a guide kubanga abaana bankubira bambuuza things as easy as kati waliwo omwana eyambuuziza ali Abu Dhabi mbwasobola okubuukinga interview appointment ku American Embassy ye Abu Dhabi naye nga bookinga appointment ye Uganda golaba kikola amagezi jambuuziza ekibuuzo ekyo kati nenda banga abaana aleshegeza tujja kukola nga wano show babadde Robin abaddiremu wano nze kati nze njagala bawa guideline nti oba oyagala application kugifeeling ogenda ku website ki ofeelinga motya bwoba toyagala gyefeelingira jangu tujja kuyamba bas byebyo so on the 20th the date is there 20th of January. The place is not there yet, but we're going to be having a workshop. New generation consultants, we're going to be having a workshop. Workshop, you know, again, I am about kumanya applications. So basically, abana bayine ebibuuzo bingi nnyo kati nagenza okulaba ng'okubeera nga nzamu everyone individually kitwala ebiseera. So ngenda kukola video week eno nga abiri ngenda beera ne workshop. Workshop eyo egenda covering ebintu bingi nnyo. Especially how do I start the process abasinga ntandika ntya connections nzirina nga nagambe company yange genda beregulawo mu January officially connections already nzirina eza September conventions nina connections for recruitment for foreign workers kwegamba ngenda beera na opportunities nga weziri kintu kya kubeera nga kumanya educate you what you have to do nze boje wange ngenda kuyigiriza sigenda kugamba nti no jangu kufiringire in application time sigirina ngenda kuyitojje nkulage engeri gye bagifiringa ogyefiringire amen next time tebajja kubba ssente amen CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ gemanya sagala kubanga atensukako wano olunaku olwaleero don't forget to subscribe don't forget to share with your friend such useful information kimu kamera baddeko Sharif Ogan timu ebeera nene nnyo okulanga tubatusaako waako oyo omulungi ennyo abalabye show ya Jajja Waalu ku channel eno Jajja Waalu yali omusambi wa Uganda